Mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero kye njagadde twogereko kyensaba abaami mufube okulaba nga mufaayo eri obuvunaanyizibwa bwe mweteekako. Olunaku olwaleero eno ewaffe wabaddeyo omukyala ng'alaajana bambi ng'agamba nti bbaawe takyalabika, simu teziriiko ate nga eyali ababeezaawo okubawa obuyambi. Okuva omuggalo we gwatandika omwami talabikako. Kati n'olwekyo mu abaami oba omanyi nti weeteekako obuvunaanyizibwa obw'abakyala babiri basatu, fuba okulaba ng'obuvunaanyizibwa obwo butuukiriza. Ky'olina okumanya nti omuggalo guno gwaleese obuzibu. Omuntu abadde alina abakyala ababiri oba abakyala abasatu oba abana, jjukira kugenda kukwatira wa muntu omu. Kati wonaba tolina ssente zigenda nga tojja kusobola kuweereza ku mobile money oweereze mukyala owokubiri owokusatu owokuna, bagenda kubeera mu buzibu abantu bo b'olina ewalala ebbali. Ekitegeeza fuba okulaba ng'onyigiriza n'oba tolina ssente lekako essimu afazadde onnyonnyole omukyala oyo. Ogezeeko oba okufuna gye weewola kuba obuvunaanyizibwa obeera wabweteekako. Kuba naye aba talina kyakukola obuvunaanyizibwa obeera wabweteekako. Ky'oba olaba nti abaami mbakubiriza nnyo. Wadde kale mujja kugamba nti omwami nti omusajja lw'okusajjalaata, naye olina okumanya kati mukadde nga kano kazito nnyo gw'alina abakyala ababiri abasatu ng'okola ng'obadde okola mmere ya leero, kano akadde kabeera kazito. Nze nkubuulira ky'oba olaba nti mbagamba beera n'omukyala oyo omu kwegamba ennaku ebalumire wamu. Naye buli w'obeera n'abakyala abangi kigenda kukuleetera n'okufuna endwadde otuuke n'okufa nga tonnatuuka kufa. Ekyo nkikubuulira kuba kati omuggalo gwakwatidde wa mukyala tugeze oba nnamba emu, nnamba bbiri yeetaaga buyambi ne nnamba ssatu. Kuba omukyala oyo gw'omukwana mu kumukwana ye abeera asuubira nti afunye omwami afudde ku luggya. Kati omukyala oyo n'ofuna gy'omupangisiriza n'otayagala baliraanya n'abalala b'olina n'omuteeka ewawanvu mukko ate nga tosobola kutambuzaawo bigere. Kati mukadde nga kano ng'olina kuweereza ssente ku ssimu. Kati ku ssimu nako tolinaako ssente, tolina ssente. Okola za leero, obadde okola mu akeedi nsibe, obadde okola mu ekikuubo baakisibye. Kati tolina wadde 10, obadde okola mu takisi wali abatakisi. Abatakisi bali ku buzibu, abasomesa. Era bannaye mbabuulire musaasire nnyo abantu bali bubi. Ekyo nkibabuulira. Abantu abasinga okubeera obubi mu muggalo guno abasomesa, abatakisi bali mu kaseera akazibu ennyo. Abantu abo bali bubi nnyo. Ogatteko n'ababooda kuba ababooda bangi. Kye mulina okumanya kuba bagamba nti tikka butisi migugu. Emigugu egyo ogenda kugijjawa ng'ate bano abandibadde n'emigugu nabate obasitoopinza okukola. Ekitegeeza ku babooda 10 kujja kubaako ababooda 2 gokka ge gagenda okufuna ebyo eby'okusomba nga jja tugeze emmere okuva mu butale genda mu maka g'abantu kwegamba ebyo bitonotono. Naye nga mukimanye nti abantu bali bubi. Kati n'olwekyo kyembasaba mufube okulaba nga mufuna abakyala bwe mujja okusobola okulabirira. Ekyo nkibakuutira nnyo. Funa omukyala omu obeere n'oyo. Kati mu kaseera nga kano ak'ebizibu mujja kwesibira mu nnyumba yammwe kwegga mubeere omwo n'ebizibu byammwe. Oba enjala yeeruma oba kiki naye ng'olina omu bw'ati. Naye okubeera nga ennaku ekuluma wano ne mukyala mukulu kyokka olinayo ne mukyala muto ne mukyala omulala, kati n'obeerawo nga bikusobedde. Kati n'olwekyo kyembasaba abaami mufube okulaba nga mulabirira abakyala abo abalala be mulina ebbali. Bwe kityo bwe kiri abaami mbasaba mufe ku bakyala be mulina ebbali. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.